Anything Media. Obulwadde obuluma omuyimbi King Saha amanyikiddwa nga Mansuru Semanda tebunnategeerekeka bukyalemiddwa abasawo okuzuula. Ate Juliana Kanyomoozi ayogedde ku lutalo luli wakati wa King Saha wamu n'omukozi w'oku radio amanyikiddwa nga Mulondo. Ate ye omubaka wa NUP Derek Nyeko naye yewangulidde omubeezi. Amanya muzikwala Haji Abdul Noro Mnyamishafi kulwango gamutego enali yali mbituni by'eggwanga ebyenjawulo kansubire nti enkuyege zikyakubira endula era Mukama Katonda akyakwazise obulamu. Webukeredde olunaku olwaleero nga Uganda yonna ekyalinze okubeera ng'emanya ekirwadde ddala ekituufu ekiruma omuyimbi King Saha ono amanyikiddwa nga Mansuru Semanda omusajja kawanda bigambo mu ddala ng'akooka oba ng'ayimba. Ono jjukira abadde akyagugulana n'omuyimbi Moses Sali amanyikiddwa nga Bebekol abadde tamuddamu nnyo naye bw'ati ate n'omukozi wa radio era munnamawulire wa KFM amanyikiddwa nga Brian Mulondo ate bw'atyo naye n'ayingirawo n'amugamba atandika okuba nga agaya chewing gum akakanye kawoowo akatali kalungi akamuva mu kamwa. King Saha ono y'omu ku basajja amanyikiddwa nti w'omwatulira akuddiramu awo teyasobodde kubeera ng'ate addamu naye bw'atyo n'agwa ku kimbe ekikyamubala embiriizi. Tukyalindiridde ne gye buli kati okumanya ki ddala ekiruma omuyimbi ono naye nga yasobodde okuba ng'agabanako naffe ebifaananyi bino twabijje ku mukutu gwe ogwa Facebook omugattabantu. Ate ye Juliana Kanyomoozi naye bw'atyo yayingidde mu lutalo olwa King Saha wamu ne Brian Mulondo weyagambidde Brian nti yabadde alina okukyusa mu ngeri y'okugambamu King Saha era n'amugamba nti munnange olulala beera ng'omutuukirira ate osobole okubeera nga omubuulira ekituufu kikyalina okukola ekyo nno ky'otalina kukolera ku mpewo. Brian Mulondo yavuddeyo bw'atyo n'abeera ng'agamba bannayuganda bonna okukakkana naye tekimuggyako kubanga ayogera kituufu ddala ekirudde nga kimuli ku mutima. Yavuddeyo n'akubiriza abayimbi beerisonyiwa ebiragalalagala wamu n'okunaabako wamu n'okulabika obulungi. Ate ye omubaka wa Parliament amanyikiddwa nga Derek Nyeko ono nno munna NUP oba National Unity Platform ekibiina ekikulemerwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era bw'atyo naye yeegasse ku babaka abalala abazze bawasa wamu n'okufemberiganwa. Ono yeegasse ku mubaka Francis Zake Butebi eyali yakamala okuwasa si ye yekka twalabye omukulu bwayiswa mufumbiro naye ng'awasa wamu ne Generali Bigirwa naye yawasizza. Naye mu ntandikwa talaba Joel Ssenyonyi naye ng'akuba bw'ati ekidaala wamu n'ababaka balala nga beeyagalira mu kintu kino. Bobi Wine kyavaayo n'abeera ng'abagamba nti ekimu ku birabo ky'osobola okuwa omukyala ate nga kya ssanyu gy'ali kwe kumukakasa nti ddala oli wange era ne bali nvuma oli wange balikululira ku kaliba kange mukwano. Omukama kunkoomere agundegunde omutereka.